Magezi g'Abaganda olwaleero akutuusiddwako omukulu Kimbo wa Kabogoza mutabani wa Ssenkungu ekikamulo mu Bulemeezi ono n'asinziira mu kibuga Pretoria mu ggwanga erya South Africa. Magezi g'Abaganda obadde okimanyi nti Omuganda yayinzanga okuvuma omuntu naye ng'omuntu oyo aseka busesi, naye nga singa omuntu oyo ategeera ekimuvumiddwa oba olyawo ate yandinyiize bunyiizi. Magezi g'Abaganda obadde okimanyi nti Omuganda yayinzanga okuvuma omuntu n'amugamba lengera Embodooli eno, naye ate omuntu n'aseka busesi naye n'atategeera Embodooli kye ki era kye bamuvumye. Magezi g'Abaganda obadde okimanyi nti omuntu senga avuma munne n'amugamba lengera Embodooli eno, obadde okimanyi nti abeera amutegeeza nti lengera omulambo gw'endiga eno efudde. Abaganda n'amagezi gaabwe byewuunyisa ate Abaganda bavuma. Nze Kanoonya Juma omulangira Natatembeka afubutuka ebukerekere eyo mu Busiro. Bassebo ne bannyaboka bweffe gwe tuliko wakugula pikipiki manga, pikipiki entabaazi egenda tutuusa ku buwango bw'Abaganda eyo yonna gye busaasaanidde. Pikipiki eno egula obukadde 5 osobola otukwasizaako oba sekyo n'otugulira piki eno ku bukadde 5 ku bukadde 5 bannange ne tweyongera n'omulimu guno ogw'okusomesa abantu naddala nga tutuuka mu bifo by'obuwangwa naddala ebyesudde. Oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino: Airtel eri kasala 256 751 47 69 oba MTN eri kasala 256 788 261 ddala Abaganda n'amagezi gaabwe byewuunyisa. Ayisa abasajja Kabaka ekifundikwa kyaffe ekyobuwangwa n'ennono ebyaffe eby'Abaganda wangaala. Magezi g'Abaganda olwaleero akutuusiddwako